tubanja baganda baffe bano twagala bateebwe embagirawo. Bobi Wine si mumativu ayagala abantu be bateebwe. Wono ayogedde munnange ku kukwatibwa kwa Eddie Mutwe esaidi eno wulira byabadde akakasa ate nga Dr. Jose Chameleone we yabadde nga tannava Kenya munnange yalese adduukiridde abantu esaidi eno. Ngenda kubeera nga ntandika munnange wali n'obubaka obwa Bobi Wine era nga Bobi Wine munnange avuddeyo wali esaidi era nga abadde ku kitebe ekya NUP. Esaidi eno abadde ayogerako ko n'abamawulire munnange esaidi eno era nga alaga munnange ate obutali bumativu olw'abantu be abadde bajja nga bakwatibwa okubadde ate munnange ne Eddie Mutwe. Kakati n'ayogedde munnange ate ku nkwatibwa ye oli ate munnange byabadde akakasa esaidi eno ate ndyoke nkomewokko ne Chameleone mu maaso awo. Emmotoka za drone n'abasajja ababadde mu uniform ez'amagye ng'abalala tebali mu uniform naye nga bambalidde mundu era bamutwaddemu ezo emmotoka eza drone nga babadde bakulemberwa oyo musajja atera okutambula nga nnondoola bwe bayita muhumuza. Eddie Mutwe na buli kati tetumanyiwa gyali. Poliisi yamweganye nga bwetera okukola bulijjo nga bwe yeegaana Nyanzi nga bwe yeegaana abalala bonna paka nga bamaze okubata. Eddie Mutwe era poliisi n'amagye bamweganye. Eddie Mutwe si ye yekka nga 18 omwezi guno gwakago ogwokusatu bawamba muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael bamugya Matugga. Bawamba muganda waffe kunaku lwe lumu gwe bayita Ssentongo Shakur okuva e Jinja bangi tumanyi nga Gaza Media ne bawamba ne muganda waffe okuva e Masaka gwe bayita Douglas Nsambu. Bano bonna poliisi n'amagye babeegaana naye abo ababadde mu buwambe abateebwa okuva ku CMI nga Bright Muhumuza okuva e Mbarara nga Viani Bashabe okuva e Hoima nga Kimera Ibra gwe tumanyi nga Miguna okuva e Masaka baavayo ne batugamba baabalabako naddala ono Ssentongo gwe bayita Gaza Media bategeeza nti bamukuba nnyo yewalula bwewaluzi oba oliawo ensonga lwaki bakyamwegaana nga bwe basooka okuneegaana nga bamaze okuntulugunya. Tubanja baganda baffe bano twagala bateebwe embagirawo naye ekyo kyongera okulaga bannayuganda bonna abatemu abafuga ensi yaffe na lwaki tulina okulwana okubeetagululako. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esaidi eyo era nga ku saidi yemu awo nga nkuggyeko waliwo wano Dr. Jose Chameleone munnange akatambi akabadde ka tradinga ennyo wali ku mukutu ogwa TikTok era nga mwana mulenzi ono jjukira nti nno gabadde mazaalibwa ge eruuyi eno era nga bw'olengera munnange ebifaananyi ebyo abadde abitaddeyoko wali nga akuza munnange amazaalibwa ge. Dr. Jose Chameleone nno akoze obuganzi munnange ate mu mawanga ag'enjawulo nga Kenya, Tanzania kw'ossa ate n'ensi endala era nga okuyimba mu Luswayiri munnange ate kimugasse ku nsi ate ez'enjawulo naddala mu Africa. Mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone era nga bambi yazaalibwa 1979 mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone era nga abadde akuzizza amazaalibwa ge awezezza emyaka munnange 46 awezezza munnange ate emyaka 46 era nga bw'olaba ebifaananyi ebyo ebibadde bitwedinga wali ku Facebook era nga ku saidi y'emu nkugambye nti nno yabadde nga tannavaayo yalese munnange yabaddeko kko n'ekifo kye yabadde agenze okuvisitinga era nga bw'olengera okusinziira ku posti eyo gye yakoze wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kw'ossa ate n'emikutu gye emirala esaidi eyo mwana mulenzi munnange ate nga bwe yabadde adduukiridde ku bantu. Kakati nno yabadde ku kkanisa bambi n'abadduukirirako kko n'ebintu omwabadde buto kw'ossa ate n'ebintu ebirala era nga bw'ogezaako okulaba mu katambi ako.
byebyo nno munanga ate bikyagenda mu maaso ku mwana mulenzi munanga ate Dr. Jose Chameleone nkugambye nti nno gabadde mazaalibwa ge era nga twagala omwagaliza ate munanga amazaalibwa amalungi. Happy birthday ate Chameleone eside eyo. Ngenda kusaba video gimpe like kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikolere ddala. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi updates endala. Point.